n'abaliddawo oli bagamba nti Spice yalina sister we Ngamboko n'agikweka mu kikomera. Mboko chito chikola. Zeze ka Mboko mu family. Mboko nze kaze mu family nze yala mama. Hey. Hey. Jango obuze ku Spice. Good to see. I spotted you. Ninga mbona. Ninga gwe manyi but you know. I thought it's someone else. You're looking good. I love this. Nice style. Shoes. You're killer. Fashion killer. Kubiramu Spice endongo, kubiramu Spice en. Sabula. Mwaka tebe, mumpeleka katebe. Kuba gitebe mu story. Kawe baby. Linda ko first sit ngao. Kwale twagala gite kumenye. Spice. Okay. Wow. Spice mimi mwaka imba ka dream. Muimbire mwaka imba ka dream awo tugende maso. Wow. Chicha wandi agado gamba Spice Diana. Chicha wandi agado gamba Spice Diana. Yimuka it's okay. Chicha wandi agado gamba Spice Diana. Wanajikiriza kujita. Katika kunyimiza story yangu nageza ko iga jita Omani chantu kako. Ngalo zanuma. Kati go chikolo chakana ngalo. Haina njala. No, just nonze muno mwanuma even if when you don't have nails like long nails like mine, but you're like real tebukuluma muno bugano. Olusibuluma. No, I tried next my kangezena. Okay, chicha oyagala ogamba chicha oyagala ogamba Spice Diana mukama akola ki? Mukama mwagala. Oh, I love him. Mwagala mukama. Mwongera ko ba fans era ajamu. Panike nawa kuoniki. Okay. Agena tuwanika babiri fenna to bless him. Mwekwate mungali ne Spice Diana omusabire yesala. Sabesa. Esala za mukama ezazabana Ezabana bato. Katonda mbwazulira mangu. Okay. Sabanga tuwulira.
Spice kiwulika kitya ng'omwana omuto bw'ati abaana bajja bakwagala buli mwana omuto olukusanga awulira essanyu abamu kati wuuyo omwana akubiddemu gita Bange mpulira bulungi tomanyi nze every day at least I meet a kid that loves me like every day era mbadde enfulume wange mbasanze bandi ku gate but nabali awo neŋŋaba naye mukama nze namuwaki but it's a blessing because I believe kids are a blessing ate kids are real when they say something omwana batakwagala that's it so nze abaana mbakkiririzaamu kubanga omwana ali waddala so it's a blessing and I love them kyekyenjawulo nti nange mbaagala sinafuna wange but I know time will come and buli mwana yenna mwana wa mukazi mama w'abaana bonna so I pray for you big superstar Owo muwaddemu emyaka emeka? Owo muwaddemu emyaka emeka? Simanyi mukama yamanyi olina ekisemba tukute olina ekisemba kyoyagala ogamba Spice Diana tukute By the way, I was in a video shoot. I don't know where she was going. No, they called me ne bangamba. Woba oli eyo katujje tuleke Spice Diana. Yeah. Are you inspired? Have you been on video shoots before? Like not your video shoot, like watching other people do it. Yes. You love the experience. I know it feels good. When you're ng'olinga alina kyoyagala okwogera. Olina kyoyagala okwogera ekigaaniddeyo kyoyagala kimugambe ng'ali wano kuba oyinza obutaddamu mulaba. Mugambe. Kimugambe. Thank you so much. I love you too. Same. Okay. Omaze? Biweddeyo? Kale weba biweddeyo. Ati nze mba njagala omwana omuto ne yecca. Okay. Bambi. Kale. See you now. Wow. It's gonna come true in Jesus' name. Chicha wandyagadde ogamba Spice Diana. Chicha wandyagadde ogamba Spice Diana. Yimuka it's okay. Chicha wandyagadde ogamba Spice Diana. Wanjigiriza ku gita. Katika kunyumiza story yange nageza ko yiga gita omanyi kyantukako engalo zannuma kati gwekikola otekana engalo Taina njala. no, just nonze muno mwannuma even if when you don't have nails like long nails like mine but you're like real tebukuluma buno bugambi olusi buluma I tried nesima ikangezera Okay, chicha oyagala ogamba Spice Diana mukama akola ki? Mukama amwagala. I love him. Mwongerako ba fans era ajja ampanike naawe akuwanike. Okay. Agenda tuwanika babiri ffenna to bless him. Mwekwate mugali ne Spice Diana omusabireyo essaala. Tusabe essaala. Essaala za mukama ez'abaana. Ez'abaana bato? Katonda mbw aziwulira mangu. Okay. Sabanga tuwulira.
bakubuse emisanvu gyonna egy'abalabe egy'abakyamu ogiyitemu owangule obeere namba emu one day you're gonna make it. So you're gonna be a big superstar. Amen. Spice kiwulika kitya ng'omwana omuto bw'ati abaana bajja bakwagala buli mwana omuto olukusanga awulira essanyu abamu kati wuuyo omwana akubiddemu gita Bange mpulira bulungi tomanyi nze every day at least I meet a kid that loves me like every day era mbadde enfulume wange mbasanze bandi ku gate but nabali awo neŋŋaba naye mukama nze namuwaki but it's a blessing because I believe kids are a blessing ate kids are real when they say something omwana batakwagala that's it so nze abaana mbakkiririzaamu kubanga omwana ali waddala so it's a blessing and I love them kyekyenjawulo nti nange mbaagala sinafuna wange but I know time will come Wow. and buli mwana ayina mwana wa mukazi mama w'abaana bonna Okay. so I pray for you to be big superstar. Owo muwaddemu emyaka emeka? Eh? Owo muwaddemu emyaka emeka? Simanyi mukama yamanyi. Olina ekisemba tukute olina ekisemba kyoyagala ogamba Spice Dana tukute By the way, I was in a video shoot. I don't know where she was going. no they around, called me ne baŋŋamba oba oli eyo katujje tuleke Spice Diana Yeah. Are you inspired? Have you been on video shoots before? Like not your video shoot, like watching other people do it. Yes. You love the experience. I know it feels good. When you're Ng'olinga alina kyoyagala okwogera. video shoot you and olina kyoyagala okwogera ekigaaniddeyo kyoyagala kimugambe ng'ali wano kuba oyinza obutaddamu mulaba mugambe We've met this a second time. kimugambe Kale nkwagala nnyo era mukama agenda kuwa emikisa Amen. buli kyosaba ajja kiddamu mukama omusaba awulira. I love you so Thank you so much. I love you too.